Kando nange kitusa Mohamed okuva mu kitongole ky'eggwanga kibunazibwako by'embeera z'obudde kankutuseko alipota y'embeera y'obudde. Omukuubo gw'enkuba gugenda gussa envula nga gusimba mu makati ga Ssemazinga Africa era ekyo kiviirako empeweevu nga zikunta ziva mu gabira g'e Congo ssaako n'ezo eziva eri ku Sseguyanja Buyindi okwesogga ensi yattu. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde buseera okumakya tusuubirawo enkuba okutonnya okusinga ddala ebitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubale nga Entebbe ng'ekivudde eri Masaka so ngate bimu musana kujja kwakanga bekuba kwamu ebuvanjuba n'otusobera kuba okutonya bitundu nga Jinja Tololo so ngate eri ebugwanjuba tusobera musana okwakanga bekuba kwamu bitundu ebisinga obungi saako n'eri ebukiika kkono nayo omusana gujja kukeeranga gwaka. Embeera obudde eno ejja kukyukamu katono mu biseera by'olweggulo tusobera enkuba eno okweyongera okutonya bitundu ebyomasekati nga ekibuga Kampala ebugumu okuba ku diguli za 28 kutuuka ku 29 so ngate n'eri Nakasongola kuba ku diguli za 30. Ebuvanjuba no tusobera enkuba okutonya ebugumu okuba ku diguli za 29 kutuuka ku 30 Esoloti wabula n'eri ebugwanjuba nawo enkuba ejja kutonya ebugumu okuba ku diguli za 25 Kabale so ngate eri Masindi kuba ku 30. Ebukiika kkono enkuba nawo ejja kutonya ebugumu ejja kuba ku diguli za 29 Arua okutuuka eri mu Kotido ku 32. Era bwe tugezaako ne tulaba ate mu kibuga Dubai otusobera omusana okwememula ebugumu okuba ku diguli za 43 Nairobi 22 so ngate eri Cairo 38. Webale okubeerako naffe beera bulungi.